Uganda y'enkya agenze kununula Uganda n'okulaba bambe nti endi kyamulema kinduma nnyo era nabimugambako kyankwanzi we nayawukana naye namugamba nti muzeeyi bano abantu boze oyita swine saagala kulaba ekiseera bwe kituuka nawe n'oyitibwa swine nakimugamba eri gundi kubanga nga kinduma nga ndaba atujje wala katufa abakazi twalirudda wa nga tetulina nawe twogerera musajja watu bwe yatuuka wano nti abakazi muluwa naffe ne tujja ne tugendawo kati kulaba ddala nga nze kati infulumya ebigambo ebigamba nti omusajja oyo tolaba nti kinduma kubanga ye the same person ayatuwa environment wokubeera naye nga the same person nakola ebikyamu beyajja nga alayide nti tagenda kubikola agenda kuba different kale nze kyenva mulumirwa nemusaasira bambi naye nze sijja kumala ebbanga ddene nga nkugamba ekyo nze ndowooza ono omuntu ayagamba nti power corrupts ate ne absolute power corrupts absolutely era nakigamba muzeeyi one day bwe nali musiibula nemugamba nti omanyi power ekuyingidde mu mutwe ogwo nti neegutuulamu bweti namukola bwenti nti egutuddemu gwonna pe yeetuddemu obwonge buggyemu neetuulamu nangamba nti gwolowooza power yenkozesa naye ntolowooza kiki nti struggling for African people ne bwe batyo baba struggling for African people ng'obatta ng'obabonyabonya kubanga nze ng'ebiseera bino mbuuza President Museveni bwe yajja nga arwana avudde Luweero arwanya ajje kwabattawanya ne konnyina ajja naye namulwanisa namuggyako namuteeka wali n'atandika azimbe Uganda kati ekimulwanyisa n'akuba bannayuganda enjeri gy'abakubamu bw'ati n'amagye ge gonna kiki what is the reason eri egyemu power corrupts ne Museveni yafuna power absolute batuvuba nti mu constitution ffe twagimu tetugimuwanga mpozi nga tosomye constitution bw'osoma constitution yaffe eno nga teri kiseera kyonna President Museveni kyali allowed to act alone tekiriwo twamugamba president wena si Museveni ne president w'eggwanga kubanga ebikwata ku ggwanga babibuuza ye yayina omukisa okulonda abantu banaakola nabo naye ne tugamba bw'aba amaze kubalonda bano ba cabinet ministers n'aba executive bonna bakola mu executive para constitutional bodies naki bw'amala kubalonda abatwale mu parliament kubanga parliament yekiikirira abana Uganda abatwale mu parliament yejja kusalawo oba omuntu ono president walonze mutuufu oba si mutuufu okiraba kale nga taliwo walina okukola yekka ffe twali tulowooza nti abapalamenti banaaba abantu twate tumanyi nti nabo saagala kuvuma kati enaku zino okuvuma nakwenenya naye nandibayise ebigambo byenjagala kubayita twali tetumanyi nti nabo emitwe tekola eri mu kulya twate tumanyi nti nabo bali mu kulya so twali tumanyi nti president ye muntu omu bw'alonda omuntu n'amutwala mu parliament abangi ate abatukiikirira bajja kumutunula bagambe nti nedda ono si mutuufu tomulonda nja kukuwa ng'example ng'ekyono omukyala Kamya omukyala Kamya kumulonda ngu abe IGG constitution ekugamba bulungi omuntu wa IGG woyina okulonda atalina kamogo konna completely straight a person of integrity excelling in talina questionable character kale oyo omukazi questionable character omukazi avudde simanyi wa Museveni agenze simanyi wana agenze kwani oyo political prostitute ate ne bwatuukayo akola okubba confusion yonna mu land commission eyo ayina bye yakolayo bino ebyoku ne mu city council bimanyi bino ebyana kivubo byonna ebyo kale omuntu ali bwatyo omulondo otakumfuula IGG nga IGG ye main institution yokulwanisa corruption naye raba how yajja kugirira ddala oyo woolaba ate mbyogera wanagenda mpaabire tulabe ndina evidence awo abe evidence yonna ngireete ngiteeke wali kakati
nali ndowooza nti at least ba parliament bayinza gamba nti nedda we need an independent straightforward person biki biki bwe batuukayo endorsement kugamba President Museveni kusinziira mu corruption ye bwagula bantu ogenda kufuna position ng'akuguze n'abalala kwanga tebali qualified kufuna position ezo baba bali awo bakuuma babagule n'olwekyo baba bakumye kyakola n'olwekyo bakwata powers zaabwe zonna powers zonna eza parliament powers zonna eza judiciary zonna bazihanding over abo bananyini bifo ababirimu bahanding over to President Museveni naruoka naafuna absolute power nayagala ddo kikubuza gwe nga yaliko mu parliament ne constituent assembly ani ya betraying bannayuganda oba ani ya betraying eggwanga Uganda ku struggle gyozolaba you thought mu liberating eggwanga Uganda who betrayed Ugandans. Nze kankubulira ekintu ekyasooka kutta Uganda okujjako term limit n'olwekyo 7th parliament gye nalimu 7th parliament eyo eyayamba President Museveni okujjako term limit kubanga nze nkubuulire term limit nkujjukira ngezaako okugeraganya ne Bible omanyi nze ndi muntu wa Katonda ebyensi mbikomparinga na Bible waliwo ekiseera abaana b'Isirayiri we baali batuuse okukurosinga okucwekanisa mu kuyita kikurosova okusala kuza mu promised land Moses n'anoonya abantu 12 n'abagamba mugende mutate spy go and spy the land mukete mulabe land eryetya nga bagiraba eri wali bali bagiraba batuuse okukurosinga n'abesende nga bagende bakete ne baketa ne basange ensi nungi nnyo naye bwe bakomawo ebisajja 12 nebigamba ensi nungi nnyo buli kimu kyonna gyekiri naye ffe tuli they saw themselves as grasshopper muziyita kimwewa ne bagamba nti ffe tuli twerabye ng'obuseenene kubanga eri tetusobola kurosinga agendayo twerabye nga ki ng'obuseenene okiraba ababiri bokka be baagaana Yesu Katonda n'anyiiga n'abagamba nti muddeyo eri mu nsiko mugende mwetooloole ne baddayo mu nsiko n'olwekyo nkigeraganya ne Uganda eyo term limit yali tuusiza wali nga tulengera tugenda kucrossinga Uganda tufunye what we call peaceful transfer of power kuva mu president omu kugenda mu ndala democracy tebagizimba lunaku lumu bagizimba ze process nayo gizimba ze process nga opportunity yona avuddewo ne wagenda n'omulala n'ono akoze byamaze ne tulaba n'omulala eventually mugenda kutuukayo naye bwe wabaawo omu n'ayagala nnyo obukulembeze naye kati bano aba 6th parliament kujjako ffe aba 7th parliament kujjako abantu nga ffe twali 5 mu meka sijjukira twali nga 50 mu meka abaagaana ne tubanga Joshua ne Caleb ffe ne tugaana bayerabanga grasshopper nga bagamba Museveni watali tetusobola kufuna omukulembeze omulala ffe tuli grasshopper ne beerabanga obuseenene era up to now bakyayerabanga obuseenene kati parliament eyo eya 7 eyajjako term limit kati etidde ddala okusingira ddala ekirala of course president yatulyamu olukwe okwagala kusigalawo kati nabali abamuyamba asigalewo ne beerabanga obuseenene nabo be batulyamu olukwe kaakati netulema okucrossingawo egyo chapter neba closed netulema netugenda mu nnaku yonna ogimanyi kuviiraawo kuva 2006 in fact 2001 awo 7 ng'atabuse Besigye bwe yavaayo n'alaba ayagala obukama nnyo ayagala kubeerawo emirembe n'emirembe we twatandikira okufa entalo ne zitandika olwo abantu ne beegabanamu 10 point program ne zisigalawo ntuzerabira so 26 bagijjako 25 katawo ne bitandika byonna okwonooneka kufiira ddala naye nali nkyalinayo essuubi eryokufuna peaceful transfer of power nga tusigaza age limit naye age limit bwe yatuuka ono omukyala Kadaga wamwerabidde yennyini
n'agamba nti singa teyalinze Museveni yandibadde lwakitula. Kinswaza nnyo okulaba nti omukazi ddala amanyi bad governance kyekola ku bakazi ye yasituka n'agamba nti President Museveni alina okusigalawo, n'olwekyo n'aleka paramenti ab'amagye ba security ba Museveni bajja ne bakuba abantu bonna mu paramenti, abasigalawo ne babawa ssente ne bajjako age limit. Kale abo eyo paramenti yali ya 10 age limit, yes, yali ya 10. Kale eyo ey'omusanvu neye 10 ne mukama waabwe President Museveni balidde mu Uganda oluko. Naye kyenjagala kubuulira nga sinamaliriza era bali abayeraba ng'obusenene, era Katonda ensi ya Isirayiri n'abaddayo ne beetooloola mu ddungu ne beetooloola ku lwabo babiri at least baasigalawo, eventually bakrossinga. Era omu ku bo yalidinga abaana b'Isirayiri, Joshua ne Kalebu abaagaana. Ku lwabo Katonda yabatuusiza ekiseera ne bakrossinga. Era njagala kubuulira nti wajja kutuuka ekiseera Abanyayuganda nabo ne bakrossinga. Naye kati bwe tuli wano toyinza kugamba nti eggwanga lina independence nga limaze emyaka 59 nga tebafunangako peaceful transfer of power. Omukulembeze omu n'agenda ekololo n'akwata bino ebikwaso instruments of power n'aziwa munne n'ashakinga engalo ze, abantu bonna ne baseka ne basanyuka. Ekyo nga tekinabaawo. Bino ebya democracy na independence mu Uganda ebyo bijjewo, kubanga kati omusajja okwagala nnyo obuweereza ne ssente n'obugagga. Nze kankubulire State House eyo sijja kutya kugyogera nga babbye. Abo bantu bonna boolaba kugamba ngamba relation bonna nga mwebali bonna bonna abaliyo bakwataganira wamu bonna obugagga. Nze mbasekerera Miria Matembe mundaba wano, ekyobugagga kyende nakiruwa tekiriiwo. Naye ndi musanyufu, ndi bulungi mu Yesu mu Katonda. Naye bo babbye ne babba buli kimu kyonna. Kati baabo bagenze nze ebirala binsesa saagenzeyo eyo Dubai gye bagenze okwo mu expo, n'abantu bazenga bangamba nti omanyi products ze batutte zonna ezikoleddwa from State House. Bakama ba State House, bakama ba presidency ne State House nti byo bitundibwa eri. Nengamba tebanakutta ne kati oba tonakutokutadde. Ekibuuzo ekya transition nga tumaliza ekisembayo, tulina ekizze kitundibwa marketing the Muhoozi project. Tulabye Muhoozi project bazze bagitunda kuva mu kaluka 2016 nga bajja batunda Muhoozi kaine Lugaba. Tuze tulaba abakulembeze bangi ku mawanga ga Africa abawadde omumuli eri batabani baabwe okubeera nga bakulembera ensi. Muhoozi recent yabadde mu ggwanga erya Somalia nga sinkana omukulembeze waayo waneno Kenya George Sabiti ewedde nga sinkana Uhuru Kenyatta. Banansi abamu ne balowooza nti ddala kituufu omukulu yandibanga naye mutabani wa President Museveni atandise okweteekateeka sinakindi 2026 2031 akwate naye entebe. Nze kankubule nze ekintu kyoyogera sirooza nti kya lugambo. Sirooza nti kya lugambo. Omuntu yenna alaba alina wisdom mu mutwe mu Uganda muno akiraba bulabi nti omusajja ateekwa kubanga yiiya kuteekako mutabani we. Ekyo nze ndowooza buli omu alina amagezi akiraba yalibadde akiraba. Naye njagala kukigamba very clear, onsonyiwe okukozesa olulimi lwengenda kukozesa. Njala kugamba nti ekintu ekyo kya busuru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Busiru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Era nze njagala bw'oba ogenda kulaba nti President Museveni mu bulamu bwe alaba nti omukazi we Janet kugamba ya fittest
kuba minister we education education yonna eryaweefa naye nga ali fittest omukyala omukulu ansinga myaka ayandibadde ali mu nyumba atudde alabirira bazzukulu naye wuuno omulaba bw'ajja bagenda kutuwa reports ng'ayitawo ng'omukazi wamugoberera teri bantu mu Uganda muno abayinza kukola ate kakati ekinzita baleetera ddala batogamba nti these are the wisest people kati nze njagala kubuuza kati ng'ono mutabani wa Museveni wayiiya kugenda kumutuleetera kutukulembera ng'amuyiiya mu ki nga magezi kyaga mulimu kugamba nga bwe mulaba abalala oluusi twagala kufa naye katonda nze nsaba katonda banange atujjukire tucrossing kubanga ekyo kintu kyonna kya busulu ekyokuleeta famire yonna simanyani mukoyani simanyi mulamu weebwe aliyo n'abalamu timbamanyi abali ba ministers kati nga mukyama Matembe with all my knowledge and ability and capacity nga bankasuka wali nga baleeta ng'obwo simanyi ono omulamu ono nga bamu Uganda kati yandibadde kyekyo kyova olabiri nga bweri si Uganda yokka eyo Africa bwogiraba bateekako baganda baabwe bateekako ki ebyabyo biraba singa bateekako na abali intelligent kubanga oyinza gamba nka America nga waraba Bush ne mutabani wa Bush naye nagendawo ngolaba kugamba bwanga bali saako ziryawo mulimu intelligence ate n'ekirala bwanga waliwo constitutionalism gy'olaba ntajja kubeera awasuruwale for 5 years aveewo naye no we bagenda kututeekera kati nga nze Miria mazima with all my knowledge and intelligence ngu Muhoozi yafuga Uganda kugamba surely abana Uganda namwe muzukuke arise wake up Ugandans nze njagala kugamba mmaliza ngamba Ugandans bana muzukuke wake up muve mu kutya muve mu kwefuulamu obusenene ensi yaffe mukadakiika kamwe ng'abakola constitution preamble egamba nti recalling our history which has been characterized by political and constitutional instability, recognizing our struggles against the forces of tyranny, oppression and exploitation. Mwakola preamble eyo nga muga nti okujjukira ebiri emabega. Do you see ebintu ebyo okuddamu okubeerawo mu myaka gino gye tulimu political instability? Tebiri kugamba tunabiraba. Kugamba nze njagala kubuuza nze Miria woraba wano bambe njagala kubategeera kati nga gwe abantu bonna benjogera nabo bajja kwogera nange bwe ngamba nti long range bwe ngamba rara chini bwe ngamba leta pesa bwe nganda panda gari teri abimanyi bambuza nti ebyo biki byoyogera kubanga emyaka 35 Museveni eno gyafugiddemu abasinga obungi kata abaliwo mu Uganda muno yemmwe abatamanyi bine byabaawo n'olwekyo kyova ombuuza nti osuubira kubiraba nabiraba dda nze nabiraba dda byonna bwe byajja bwebityo naye no right now this militarization, do you think we have a democratic government? Tuina a military brutal military government. Atenze chinkola bubi with Museveni's government. At least ye yatugamba nti ndi dictator. Clear. Naba clear dictator najja natudictatinga ne tulaba ne tubitegeera. Na yono agamba nti nze ndi democratic. Esente zonna nazikwata nyingi ne baziteeka mu bululu ne bagula abantu. Bwe bamara kubagula ne bajja ne batuka mu ntebe ne babeera ddala dictator, military dictatorism, military dictatorship. Kugamba tolaba nti wakiri nfunda nono omanyi Bible egamba Katonda agamba nti wakiri oba onyogoga oba oyocha. Nti naye ebyokubeera mu makati nja spitting. You are either hot or cold. I mean was very clearly hot. Tinzemba marawo jakuba marawo dictator. Oro omulala abadi pro democratic n'omulaba nti democratic. Nayo no okumakati nagamba nze democratic atatenga ali brutally dictator. Singo sinkana President Museveni ku discussion ya transition omugamba bubakachi. Singanga musinkana mugamba nti genda nerero. Kati oroza na mugamba kisamuga na kimugamba in 2003 ne mugamba please vaawo byonna ne mbinyonyola bulungi lwaki nali njagala aveewo
n'agamba nti gwovaawo nangoba myaka yange 15 naye bw'osoma ekitabo kyange kibayita freedom, the struggle for freedom and democracy betrayed, kinafulumya 2019 mu September. Ojja kulaba nze wenzize nga nkora emboozi nga byonna bye nanyumya Museveni nayogera naye byonna ne tumara ne tutuuka ku end n'angamba nti katoolazeewa ondesio ne mga nkuleseewo kubanga tetusobola kukwatagana. Naye bambe ekiruma kwe kulaba omuntu yandibadde n'ekitiibwa nakiyonna ye muntu alimba yasingirayo ddala okulimba, omuntu corruption yasingira ddala obwa corruption, nepotism yasingira ddala. Nagenda President Museveni yajja kujja kukulembera Uganda ng'owaffe enkole nga ethnicity yali eweddeko, naye ethnicity yonna n'agicreatinga yonna n'agiteeka wali nga ethnicity emu yokka yeyina okufuna emirimu gyonna, endala ethnicity ebeera eri nga nothing, efuna property bafuna ki. Ate n'ekirala ebiseera birinze nalisirabanga kwababba ettaka engeri gye babbamu ettaka, ebyettaka tebyaliwo kati baabo balyakyoli baabo limuli baabo the same group stealing, grabbing land, grabbing. Nze buno obuyaayi buno obubbi bino nalisibirabangako nga bwe nkugambye ebyaliwo ku independence bikyaliwo wano, naye ate wagaseewo n'ebirala ebibi ne byeyongerayo. Uganda y'enkya